Ya Kadaama TV muwulirako nnyo engombe eriwo egamba nti bitabuse. Ne bagamba nti bitabuse bukeddeetera nnyo kikozesa bitabuse biranze bikoze eki naye engombo ya bitabuse etuukira bulungi nnyo ku Kadaama ono gwengendo baleetera. Bitabuse mu ngeri ki? Ogenda kwewuunya nti Kadaama atuuse okusaba omusaala gwe boosi n'agamba nti nasasula omusaala gwo gwa myaka 2 gwonna ne nguleka ku ofiisi erina okubeera nga ekusasula. Kadaama kimubuuseeko nga takkiriza n'agamba boosi we bagende ku ofiisi. Atuuka ku ofiisi Kadaama nga bw'atugamba ofiisi embuzaabuza emugamba nti akwatagana n'ensonga ey'okubeera nga bakusasula ssente ezo ez'emyaka 2 taliiwo. Ensonga eno ndowooza y'ekyasoose okubeera keesi gye tukyasoose okufuna boosi w'agambira nti nze nakwata ssente za myaka 2 ne nziwa ofiisi. So tewali kye mu mmanja kola bukozi. Katuwulize Kadaama ono ensonga ye n'ebyo bino bye bayitira ddala nti bitabuse era Kadaama akola eki mumuwa magezi ki. Kasooke tumuwulize tugenda kuwuliza nga ne voice notes ez'enjawulo eza Kadaama n'abantu abalala nga mwe mujja okubawulira. Kadaama TV gye baleko ssebo obulawo mugamba kikansobera oli bulungi. Nze ebyange byo nabyo byansobedde. Mukama wange agamba ku ofiisi yasasulayo ssente za myaka 2 omusaala gwange gwonna. Naye nze siri ready kukola nga tebampa musaala mu myaka 2 bamusasula ku ofiisi. Bu odiyo obumu bw'obwawo okwagala okulaga nti sikulimba twagenze ku ofiisi. Eggulo twagenze ku ofiisi emirundi 2. Omulundi ogwasoose twagenze ne tusanga nga ofiisi nzigale n'amakubo bali mu gakola. Omulundi ogwokubiri ne tubasangayo ne batugamba abaakola ku nsonga zange n'oyo omwami ez'okuleka omusaala gwange ogw'emyaka 2 gwonna ku ofiisi taliiwo, yalwazizza maama we abiriyaati. Naye nga nayombere mukama wange omukyala nze gundi kyennyina nti bwe baba tebampadde musaala sikola okitegeera. Era eggulo nagaanye okukola nakozeeko byenjagala bye babadde bandagidde neŋŋana obbikola kati omusaala bwe yazze nga nkampwalira nange ne mutabukira ne mugamba tondagira mulimu gwonna nga temunnampa ssente zange musooke mumpe ssente zange oluvannyuma ndyoke nkola emirimu gyammwe gye mukola ki gye mwagala. Naye omukyala ye alumiriza agamba bbaawe ssente yaziwa ku ki ku ofiisi za myaka emeka 2 ez'omusaala gwange. Kati ndi awo omwezi nkutte gwa 2 ogusooka tebannakunsasula gwe nakoleddeko olutalo. Omusajja yagambye bamukebere mu sisitiimu eraga nti yasasula kuba ye alirweda agamba yakola ki yasasula. Kati ndi awo bensobedde nange nsaba ku magezi bannaaye aba Kadaama TV kati magezi ki gembeera nkola kuba bba aba ofiisi bangambye nzireyo ku Sande. Ku Sande ajja kubaako myo ekawungeezi. Kati nninda olw'Essande ekawungeezi ngambe mukama wange nti ntwala bampe ssente zange. Nze tebasobola kunterekera ssente za myaka emeka 2 tebasobola zinterekera, sisobola kukkiriza kunterekera ssente zange za myaka 2 nga bo bwe bazirisiivinga. Najja nnyina ebizibu ndi single mother. Najja nnyina ebizibu eno okukola ssente zange mba nzaagala nenzikola ki nenzeterekera ate ngeno ennyumba si gye nsoose okukolamu naye ng'ennyumba ze mbadde nkolamu endala ssente zange babadde bazimpa bulungi nga bazimpa bulungi era n'empapula ze nsindikirako ssente zonna nziyina. Nze nsindikirako ssente bazindeetera nga nziyina ssente zange ne zituuka bulungi. Naye n'ennyumba baŋŋamba batya nti omusaala gwange gwa myaka 2 baakusasudde ku ofiisi. Kati ndi awo mu kubuzaabuzibwa sibitegeera. Bano balaga batuufu nnyo kuba omukazi we namubanjiza ssente yambuzza ssente ogenda zikozesa ki wano tolina ssente kyogenda zikozesa kuba togula mmere tosasula kintu kyonna buli kimu everything ffe tulina obbikuwa kati ozaagazaki. Ne mugamba nina ebizibu ewaka ssente zange mba njagala omusaala gwange oluggwako nguwa ab'ewaffe nsolovinga ensonga zange ezandeeta.
kati ndi awo mwami Kadaama TV nsala ku magezi. Ya Kadaama oyo muwulidde ensonga bagamba nti sente ze myaka 2 baziwa ku office. Katweyongere mu maaso tuwulize na voice notes zino. Wano Farida wasuze otyo obulamu bugamba kikansuubiza oli bulungi. Nange nasuze bulungi Mukama abukeesezza bulungi. Omusajja mukedde bukeezi mugambye ampe ssente zange naŋŋamba mbuno ne mugamba mukazi we yaŋŋambye nti no wazisasudde ku woofiisi. Ne mubuuza luliwo olupapula lw'obaakuwadde ng'era bwe twayogedde okulaga nti no wazisasudde ku woofiisi. Naŋŋamba tebaamuwadde. Namala naŋŋamba mbu nga nzija wano ssente yazisasula nga sinajja wano ssente yaleka azisasudde ku woofiisi ez'omusaala gwange. Ne mugamba waliko ozisasudde? Ne mugamba kale bw'oba waliko ozisasudde njagala ontwale nati omwezi gwange guweddeko bakole ki bazimpe ku woofiisi. Njagala ontwale ku woofiisi bazikole ki bazimpe. Ate naŋŋamba mbuye simanya si alina okumpa ssente simanya mukama wange gye nnaava gye nnali nkolera ate yalina okumpa ssente kwegamba ali awo abuzaabuza. Mugambye ebyo byonna byonna sibitegeera. Bwe muba munnyaze muntwale ku woofiisi nkole ki nfune ennyumba endala naye ng'ate mulina okunsasula ssente zange kubanga nkoze mbakoledde omwezi mulamba. Ne baŋŋamba olwaleero obwenkya bwe bajja kuntwala ku woofiisi. Kati olwaleero obwenkya kaŋŋume nkyakumya obukkakkamu sijja kaalamuka kankuume olwaleero luggweko enda olwenkya sijja ddulinda kuggwaako. Enkya olwenkya bwengenda ottabuka kuba awo nja manya bambuzaabuza nja ttaama okitegeera. Olwenkya nja ttaama olwaleero ngenda kubeera mukkakkamu naye enkya nja ttaama kuba kati awo kitegeeza bajja kumbuzaabuza omwezi omulala guggweko n'omulala ng'ebyo bakola abaana ate nze sibyagala. Omukazi aŋŋambye mbu ssente balizimpa nga nzizeeyo ku woofiisi we ndiddirayo wonna mbu we balizimpeera. Ne mugamba nga bazimpa batya? Ne mugamba si be bali sapoziti okunterekera ssente. Nze mukisa omulungi oluzungu lwange alutegeera bulungi kati. Ne mugamba si be bali sapoziti okunterekera ssente zange nze nzenterekera nina ebizibu byange nze sindika nenjirayo ebipapula byava kuyomba. Kati tuva kuyomba omukazi abadde ankambuwalira mbu lwaki mbu saalongoosezza eri wa musajja. Mugambye mwampadde ssente zange ndyoke nnongoose. Mugambye ntwala ku woofiisi bampe ssente zange. Naŋŋamba mbu muwe ekitiibwa. Mugambye nkikuwa ompadde ssente zange. Mugambye nze omuntu waba nsasula mba muwe ekitiibwa kuba mmanyi ali boosi naye tonnampa ssente mba sikubala nga boosi. Kati ekitiibwa kiba kivaawa kyenkuwa. Ne mugamba sobola kuwa lispekiti. Nambogolera ne muboggolera ne nkuba emmeeza. Omusajja avuddeyo emisinde n'agamba kiki? N'agamba mukazi we gusooka odde eri kiki? Ne mbagamba njagala ssente zange ntwale ku woofiisi njagala ssente zange ntaamye bampita mmere. Nze nno nga ndi mukambwe bandozezzaako bannindi kati nkijjako ttala kuddamu kwebaka nva fuka. Bakuwe ssente zo nakugambye nti nno mukama wange aŋŋamba mbu nno ssente ziri ku woofiisi mbu nagenda okujja mu nnyumba ye nga ziri ku woofiisi. Nzize ne mukama wange mu mmotoka aŋŋamba asoose kuŋŋamba mbu woofiisi baazigadde. Ne nkubuuza woofiisi nzigale oba si nzigale? Obwedda obubikkula oba obwedda mulala yabubikkula nga tewali anziramu. Ne tujja ne mugamba oba waggale tugende ndaba oba waggale. Ne tujja amakubo bali mu gakola amakubo bagaggadde. Ne tujja n'andaga ekizimbe naye nga ndaba si ye woofiisi. N'andaga ekizimbe n'aŋŋamba weewo waggale okitegeera. Kati bannange nze sisobola kukola nga tebansasula. Aŋŋamba mbu ssente ziri ku woofiisi. Bwe nagenda okuva ku woofiisi nga ssente azisasuddeyo ez'omusaala gwange gwonna emyaka 2 gye ŋŋenda okukola okitegeera. Nze sisobola kukkiriza kukola myaka 2 nga tebampadde yadde 10.
okitegeera ate era woofiisi yali erina okuŋŋamba mbu ssente zaffe tugenda okuba nga tuzirisiivinga ate neera woofiisi terina kundisiivingira ssente najja okukola nga nina ebizibu nina abaana bange sema ndi single mother nakakati ssaawa zino baagala ssente ndimu musaba ssente zange azimpe nzisindike ewaka bino biseera bigenda mu nnaku nkulu ate ngamba ziri ku woofiisi kati tuzze nenkubuuza woofiisi nzigale oba sinzigale nga tonziramu njagala kumanya woofiisi nzigale oba sinzigale nze mbalemereko bankomyewo kati tukomyewo ewaka obwedda tuli mu mmotoka aneetooloozezza ekibuga kyonna buli wamu nga ngamba amakubo maggale paka waafunye ekizimbe n'akindaga mbu eyo ye woofiisi kyokka si ye woofiisi nenkubuuza woofiisi nzigale oba sinzigale nga njagala nkakase nga kirabika oba woofiisi nga ndabye bubi manye naye nga twanziramu mukwano nsaba kunziramu